Ya tuwaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe gwe mukwano gwange nga ngenda kusaba osubscribing era oliking nga leero kuleetedde omuddo gulaba ku screen oba eddagala lyolaba ku screen gwe mukwano gwange. Eddagala eryo baliyita kazunzanjuki. Eddagala eryo baliyita kazunzanjuki lya bumuli bweru era libeera nnyo wansi, litera okubeera nnyo ku mabbali g'ekkubo oba mu nnimiro oba okuliraana oluggya. Kale wantu ewali simple gwalyetaaga osobola oddinoonyaako n'olifuna lye bayita kazunzanjuki era omanyira nti bamuyita kazunzanjuki gwe mukwano gwange atugoberera. Kaddo kabeerako nnyo enjuki singa kaba kamulisizza, kabeerako nnyo enjuki singa kaba kamulisizza. Nda kusaba osupporting channel yaffe eno, tugenda kuba tusoma ebikolo by'eddagala eby'enjawulo ng'era gwe alina ebizibu ebikutawaanya atamanyi gloves zikola zitya. Ngenda kuba nkusomesa gloves mu video yaffe enaabeezeeko. Subscribinga era oliking ku channel eno gwe mukwano gwange. Genda kuba tuyiga eddagala kwa bintu bingi ebitutawaanya, bintu bingi ebitutawaanya mu nsi eno, naye ng'eddagala Katonda yalituwa tulikozese naye nga tetulina ngeri lyaddikozesaamu oba nga n'olumu tetulimanyi kyaddikozesa. Naye kati ngenda kusaba gwe subscribinga ku channel eno osobole okuba nga oli updated ku video zaffe ezinaaba zigenda ziddako mu maaso, oba gwe eyakatoyungako osobola okuddayo mu video zaffe enkadde n'otulaba bulungi. Yeah.